Kasera kanero byonna byonna bikoze naye abayimbi bali bagamba wandi badde no bakulembulamuko kube yali position eri yali agamba atagala ku resigninga. Omanyi wenesimbawo ku bwawuma ne bacamuka ne bewo obukulu mbandi eyo mu kyalo ni mukasoli wange mpuli yabalayira nze gundi wa gundi zakulembera kino olaba bewa n'ebitongole mu buyimbi so kibazitoweredde nga bala fe bakulembera ndoza bali ku nsonga zaffe okitegeera fe tuyina kitubanja kimu wetukifuna tudde ku kirala zisina nsonga naziwera 3 zimanja parliament eyo tubanja copyright yokka wetumala gifuna tudade ku police tudde ku monitoring n'ebirala byonna tudde ku nsonga endala so ensonga eyo mbegayiridde nkyaliwo wewe balemeredde bajinzirize nze ngene manje copyright mu manje entuufu nze emanje yange yakumba paka ku parliament sina manje ndala ntuufu nja kuva nakawuka eyo lumu nga nkubye ovulo yange paka wa ku parliament kubanga amazima abantu abo batulabera batuulira balina ne social media ne betwogera bino babiraba ne babikkiriza bukkiriza naye nga amazima tuli mu bawabula ku ngeri gye balina ffe tuyambamu muli eyo mugamba mmwe bakozi b'amateeka omulango omunene oguli waggulu gugamba mutuwe copyright egenda kutaasa bangi nga agenda kujja ssente mu buyimbi aziteeke mu bulimi wabeera ate omulala afuna omulimu ng'alima akwate ssente aziteeke mu busuubuzi oba ekintu ekirala kyonna ne society n'abaana okusoma naki so kirungi nnyo oluusi eddoboozi lyowulirwa era nze ng'omukulembeze w'abayimbi nyumiridde wano nga mbategeeza nti nkyali ku mulamu ogwo ogubanja ki copyright oli mulalu kyogamba tokimanyi banondolola ddi owaye banondolola ddi nkolera bweru wa office nze byonna byenkola nze kati kagereze nze gyensula nze honorable waayo nze byange nkolera bweru wa office nyimirireyo ne ŋŋamba oluguudo lwe nakabuka bannange mwalunyiga poozi abantu nga bafiira mu binnya by'oluguudo olwo emotoka nakati leero mutanze emotoka eguddemu mu kinnya abantu bali omu bali mu twende sigasika gundi sibe emiguwaawo ffe mutwagala kubeera tutyo sente nga ziringa zizemu okwawula mu bayimbi kuba kati amagye agagenda okujja bagagayigene mu sako abamu bayindi mubatukakaatikamu okuyimba okumanyi gwe z'okumpayo solofa temutukakaatikako bantu bamwe babajja music ffe bayimbi abalala beegatta kubulabikanga bayimbi bamanyi bulingi bamutundawa ne bamasamasa bati ffe tubamanyi mwana tubalabe ku TV nga bagezaako nnyo okufaanana bayimbi wabula beesimatinga naffe tubalabe era oluusi bapromotinze boutique sente zino gavumenti ze yatadde bagamba ziri mu watu banatiro gavumenti ze nkyali ku luguudo lw'Ennakawuka tontunuza mu kintu kirala lwaki yalunyiga poozi banyiga poozi nga bagamba bafunye sente badde bakole abakyalina baali embwa bazimala ku kyalo ffe tulina ebizibu ffe Ennakawuka temubimanyi waliwo ekintu gwe kyolabanga ekitono abantu bagwa mu laavu n'ebisolo byabwe kazi nabadde Canada eyo gezaako n'osamba embwa oba okyali wange Nnakawuka n'osonga busonzi muyange bwoti wemba nkutya nkuwa obudde n'omala n'ogenda naye okudda abantu baagala ebisolo byabwe okyalina bajja kukola luguudo lw'Ennakawuka balidde embwa bazimazeewo baddira bano abaana abalinga bayita ebijji 5 okuyita takisi kati oluleeta embwa bamuwa 7 bali omunwa emidde eminene bayiga mbwa bagikuba omuggo ogwo naye naffe gye tuli tubalinze ku mbwa zaffe kabaka president oyo abadde erira ne bamulumba president Bobi Wine Kyagulanyi afande Mukiibi yafanani Mukiibi twamulabye naye kyalina okumanya naye alina abantu be gye bakolera operation gy'abatali omanyi oluusi okola ekintu nekisaasana ate nga nawe kijja kukosa ababo generation girivinge nga nawe gitaasiza ate generation ye genda okola ki okuddawo kati afande Mukiibi ebifaananyi byakutte era ogenda kulaba ekiddirira tuli eyo twegayiridde abalogo bakuloge twegayiridde abasumba basabe twegayiridde abantu bonna buli kimu tusindikatuliza wa Mukiibi tuddate ku mulala ensi eno gyolaba buli omu alina amaanyi ge kwalwanira kwetusanga ng'omulema n'ogamba oyo kamulinyeko nkole ki ŋŋende buli muntu alina mukama gyagenda omukola ki omutaasiza era afande Mukiibi yonna gy'oli ezaala embi ezikwolekedde abantu zibakuweereza za bikolwa byo bya nnaku zino bajja kujja manye ennaku tebaluma lumu abalala nabo bajja kufuna olunaku lwejjo baluma bajja kujja oba eri banga banambi mu bintu byabwe naye kiribaleeta kijja
waliwo ennaku zino ekitandise abantu kibatandise okuteekawo kati ebyo byonna bibuuza akakalu kange wakalabye omanyi mmwe mubeereyo nga munjogerera ebigambo. Anthony yagambye muzimu gwa radio gumuloosa baluddewo okwabya olumbe lwe twagala kumanya kakati bannange oyagala nzire mu bigambo bya Red Banton mukulu wange naawe gwomu kubali emikwano gya radio gwe owuliranga Red Banton agambye mukulu wange sidda mu bigambo bye gwe ddayo akumalireyo enjini emboozi ntuufu gimanye yonna. naye olumbe lwa radio tugenda lukola tutya kubanga kisuse kasita ogambye tugenda lukola tutya naawe tuula mu pulaani jangu mu nkiiko leeta amagezi tugenda kukola tutya. gwali okumpi ne mama wa radio gwali tuyambako bannaye kankubuulira ekintu kimu ensonga ekwata ku buli omu ffenna tukwatako newaba nze nga nfudde enkya nandiyagadde mukuŋŋaane nange mumbeererewo ku bantu bange era nze nsuubira mami mubadde okumpi ne sapoti gye musobodde omuwa Allah yalinkola ki naye ensonga ngaeyo nze nsuubira oluusi obuterambikana mu bintu bakutunuulire nga balaba ddala ddala wenyiga zitambula ennaku zesibaddeewo babadde bakwatagana ogana ebbandi nga bayisaayisaamu ekirala bannamawulire bano bamulaba bannamawulire bange basanyufu nnyo sirabikalabika era bwe bandabako obwe obuseko bwowulidde mu background mudde mumusekemu mwebale nnyo mwebalire ddala nze mukwano gwammwe nze mukwano gwa media nze mukwano gwa munywanyi wammwe mbatumirako abali wala mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja kubanga tuyinza abamu obutabalabira paka mu nnaku ezo kati ng'abantu bange abali eidudi abantu bange abaliwo abamu program bali mu ya next year nane bifo gye bambuukinga next year nga mazima boni nabagaliza mwaka guno sikyasobola performingayo okuziika twavuddeyo kyannaku nnyo era nzize era gyenzira nti tukyaliyo n'abantu baffe kyatukoze ebyokuluzinga abantu babiri mu lunaku lumu omukulu n'omuto abali bakira abantu baffe bali mu kunyolwa nnyo kwa nnaku era ffe tuliwo bagumya bugumya naddala maama wange ne famire ye. Ekirala mbanjulira olunaku lwa 21 Novemba munsanyusizza nnyo mwana mbanjulira 21 Novemba tugenda kuba Lugogo Cricket Oval. Olunaku olwo tweteeseteese bulungi era nga mulabye bandi yetegese bulungi nnyo ekoze lyaso emyezi egiyise 2 nze bampise leero okujja okutandika okukola nabo era ngenda kwengejenga nabo paka ku last day. Tulinamu bingi nnyo ebipya bye mugenda okulaba ngera mumanyi nti concert era exhibition ndabayimiramu ku nnyimba ezenyumira nga nze egenda kuba show nga nange tunyumye tuwuliziganye nange mbawe ku background yange live nga tuli ffenna mu kifo kyekimu. So leta mama leta tata leta mukwano gwo leta abali eyo bonna baneighbor leta ekiwala kya Land Road kisabe nga kati Land Road akusuziza omwaka mulamba mazima nawe kyakaza mukyana ki musabe mu butongolo omugaye mulawo kamutwaleko out ate muzenga we mukoze eki oba mutabani wo. So kikulu nnyo mu nsi okulivinga mu society nga mukwatagana gwe kasitoobeera ng'obeera ne Land Road wo nga akweralikirira okulira na muwala we gwe manyi oli wa bulabe nnyo gy'osula